Oluvannyuma lw'abantu abaaweebwa ebifo by'obwa minisita okukuba ebirayiro byabwe okutandika okukola emirimu, kaakano batandise okukwasibwa woofiisi mu butongole batandike okukola emirimu gyabwe. Akawungezi ka leero baminisita bonna 6 mu minisitule y'ekikula ky'abantu, emirimu n'enkulaakulana yaabwe bawaddeyo ofiisi zaabwe eri baminisita abajja. Minisitule eno erimu ebifo by'abaminisita 6 nga kuliko minisita omujjuvu omu era ng'ekifo kino kibaddemu Betty Among nga kakati atudde mu ofiisi eno ye Minisita Tumukunde. Era mu minisitule eno mulimu minisita omubeezi ow'emirimu ng'ekifo kino kibaddemu Esther Nyakul nga kakati Simon Mulongo yakizzeemu. Minisita w'abavubuka n'abaana abadde Baramu Barogahara nga mu kaseera kano akizzeemu ye Dr. Mase Faith Lakisa. Ekifo ekirala kye kya minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa nga kibaddemu Dr. Peace Mutuuzo nga kati akizzeemu ye Kuteesa Mary Kamuri. Ekirala ye minisita omubeezi ow'ensonga z'abantu abaliko obulemu nga kibaddemu ye Helen Grace Asamo nga kakati akizzeemu ye Joyce Achan Okeny. Era mu minisitule eno mulimu n'ekifo kya minisita omubeezi ow'abakadde nga kibaddemu Dominic Mafwabi Gidudu nga kakati akizzeemu ye Jacqueline Mbabazi. Bw'abadde awaayo ofiisi, minisita Betty Amongi alabudde baminisita abajja mu minisitule eno okufuba okwegendereza obutamenya amateeka nga bakola emirimu gyabwe okwewala emitawaana egiyinza okuddirira. Whether you are signing issues related to externalization of labor, just one signature can make somebody's daughter die or live. Just a signature on a regulation can be an impact. So please always consult the law, consult the regulations, consult the policy, and ask the technical team to buttress you. I always try as much as possible before I make a decision to make the technical team give a report. Because if something happens and you don't have any technical report to back you up, then you are on. Minisita Amongi abasabye obutazibira kkubo muntu yenna eyeetaaga obuyambi bwabwe. As ministers, open your door. This ministry, somebody can come, wake up and just say, I'm going to the ministry. And sometimes you are overwhelmed, they are there, you have other meetings, you have to always have your doors open. Ate ye minisita omujja Minisita Tumukunde wano wasinzidde n'aweera okufaafagana n'akabinja k'abantu abakukusa abaana okuva mu byalo ne batwala ku nguudo z'ebibuga okubafuula abasabiriza. Children from Karamoja who must be brought to the streets of Kampala, and no one has ever cared to dig into this matter and discover this racket. If we could outlive terrorism here, myself here, how can that be a big matter? And I'm giving you a very short time. Whoever is dealing in this business, please stop it. It's not good business anymore. Tumukunde yeeweza okufaafagana n'abantu bonna abanaagezaako okuzannyisa ensimbi za gavumenti. For us, our shilling will be tracked wherever it goes, no matter who handles it. So the tracking and tracing will be an essential element of my regime and time. Tracking and tracing. Ate yabadde minisita w'abavubuka n'abaana Baramu Barogahara nga kati yafuuse minisita wa gavumenti ez'ebitundu agamba nti babadde n'okusoomoozebwa kunene nnyo mu minisitule eno olw'ensonga nti teweebwa nsimbi zimala ate nga kyenkana buli muntu agenda mu ofiisi ye aba yeetaagayo ku nsimbi okusobola okumaliriza ebizibu eby'enjawulo ebiba bimutwaliddwa. Abavubuka bajja nga balina ebizibu bingi. Oli ajja n'agamba nze bangobye mu nnyumba. N'ogamba kati nze omuzaddewo n'agamba gwe minisita waffe. Oyo n'agamba omwana wange baamukutte. Naye nga n'okugenda bamukoleko test omwana gwe baakutte. Nga nakyo walaba tekikola ki? Nga nakyo kyetaaga kukwata mu nsawo. Kati mubadde wano nga mulaba ebya Paulo Kafeero. Kati nze nafuuka poliisi. Kafeero yafa myaka 18 emabega naye abaana be bakaayana nti nze ono wa Kafeero ono si wa Kafeero. Abaana 10 kati 4 olwaleero luno 4 naye nga nalina okukwata mu nsawo eyange nga Barugahara. Nempa family ya Kafeero okusobola $18 million okusobola okugenda okuziikula okudduzaawo entaana kati ono omuwala agenda kuzijjawa ssente.
Minisita omujja w'abavubuka n'abaana Dr. Mase Faith Lakisa agamba nti mumalirivu okulwanyisa ebbula ly'emirimu era n'asaba ebitongole bya gavumenti byonna okumukwatirako kino okusobola okukituukiriza. But to the young people, I already said the other day that the biggest problem is unemployment. And we are going to switch our minds. Job seeking is out of the equation. We are now going to become job creators. There are already skilling hubs all over. There are vocational training institutes, hands-on skills. And for me, that's the future for all of us to be accommodated. Abakozi ab'ekikugu mu ministry basabiddwa okubeera abanjulukufu basobozese ba minisita bano okukola emirimu gyabwe nga tewaliiwo kakuubagano konna. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.